abandi mukono mute mutamanyi gye mwasuula honorable oyo yanyimirirawo nanyamba balamu bange ne bakola ki bakyala bannange abali wano nzize okubasaba akalulu bampita Amaniyo Dravile Sheila nga mbeera Goma erinnya Amaniyo Dravile Sheila nga nva Mukono mbeera Goma neesimbawoko ku tiketi ya NRM mu kamyufu ate nsaba njagala kukomawo abakyala bannange mumpe kalulu twongere okulambulukisa ensonga zaffe tufune omuntu agenda okwogerera abakyala tufune omuntu agenda okukolagana n'abakulembeze mu NRM tufune omuntu agenda okukolagana n'abantu okuteeka NRM ku ntikko mu butuufu bwe najja mu byobufuzi Mukono nawulira ebintu bino nga waliwo enkwe waliwo obujja waliwo entondo obutaagaliza nange bwe tubikola ebyo twelyamu olukwe ffe ng'abantu kubanga gavumenti eno etwagadde nnyo gavumenti eno eyagala abantu bagenda okukolagana nabo kati bwe tusindikayo abakulembeze nga Madama Amaniyo nga Honorable Kibuule minisita omu gwe twali tulina wano Mukono n'agenda mazima President Museveni nze nkusaba nze nga ng'omukyala twagala otubeere minisita waffe ekifo kye yali alina naffe Mukono tubeereko n'omuntu agenda okutwogererangayo tufune ebirungi disitulikiti endala zezibifuna akalulu kamaze NRM oye Champions oye Tonta oye Mukono North oye Honorable Kibuule oye Amaniyo Dravile Sheila oye musumba nange nsabonsabire nshingire abakyala ba Mukono tulabe enkulaakulana Honorable Kibuule gy'abadde ayogerako okutumbula ennyingiza y'abakyala okulaba nga abaana baffe bakula bulungi basoma ebyo byonna bingi tugirivu wali wano sina kirala kyensaba okujja ku ssaala nsaba mututeekeko entuusu ne Honorable waffe mutusabire tweyanziza kansala obwesige tujja kudelivaringa ebyo ebiteekeddwa okujja Mukono nga nze nja kwogerera bakyala paka kutuuka ku ekyo kye twagala eyanziza nnyo 26 tugenda kulonda bulungi ensobi twazikoze tuziwulidde tetubijeemu naye okulumirwa tulaba ebiwundu oba ensobi ze twakola neera okukwatira awamu ffenna tugenda kukola mobilization webale nnyo Chairman Tonta nnyo ne twegatte